dig. Okuzibukula togenda kuseereza ligenda mugga. To unblock the well, it's not going to be easy. Okujjamu ettaka mu luzzi togenda kuseereza ligenda mugga. Taking soil out of the well, it is not going to be so easy. Wajja kubaawo ebikuwakanya. There will be opposition. Wajja kubaawo ebigaana. There will be opposition. Wajja kuba ebigamba nti ekyo ky'okola. Some things will say, what are you doing? Nehemiya bwe yajja okuzimba ebisenge. When Nehemiah came to build the wall, waliwo Batobiya. there are those Tobiah people. Waliwo Sanbalati. There's Sanballat. Waliwo abagamba biki bye muzimba. They said, what are you building? N'ekyo kye muzimba ekibe kigenda kimenya. Even what you're building, it's going to be broken. Tewali agenda kuleka ng'ozibukula enzizi. No one is going to leave you to unblock the Tewali well. agenda kuleka omale gakulaakulana. No one is going to leave you to develop Tewali agenda easily. kuleka omale gagenda. No one is going to let you go Wajja easily. kubaawo abakuwakanya. There will be opposition. By the way, Ekirala, by the way, ekituufu kiri nti by the way, kye mbagamba, the normal ekya bulijjo is when they resist you. bakimanyi nti bwe bakulemesa, ekituufu, ekiri normal. the normal thing, Kwotegeera nti Katonda abirimu. where you understand that God is in that business, Kwotegeera nti oli ku mulamwa. when you understand that you're on the right course, Is when you get resistance. that's when ofuna okulemesebwa. Be careful. Wegendereze, Bw'okolanga ekintu kyonna nga tewali bakuwakanya. when you do something and there is no opposition in it. Nkiddemu. Should I say it again? Olwo obeera nga avuga emmotoka eyaweddemu ebiziyiza. You'll be like driving a car without the brakes. Be careful. Wegendereze. Weegendereze nnyo Be so careful bw'otafunayo kikuwakanya. when you don't get any opposition. Kitegeeza nti olwo Setaani ali ku ludda lwo. That means the devil is on your side. Nkiddemu. Should I say it Bw'otafuna again? kikuwakanya. If you don't get opposition, Weegendereze emizimu gyonna gy'aliba nga giri ku sayidi yo nga gigenda naawe. be so careful. That means the demons are on your side working with you. Giyinza okuba giri mu kuwagira osobole okugenda ogw'eri mu nnyanga wansi. Maybe they are supporting you so that you may go and fall in the water. Bw'olabanga ebikuwakanya When you see opposition, ate olwo tegeera nti Katonda y'aliba nga ali naawe. understand that the Lord is with you. Wali awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Siwulire. Wali awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Tewali agenda kuleka omale gazibukula nzizi nti omale gazibukula akuleka ozibukule. No one will leave you to unblock the wells easily and they just leave you like Era that. bw'olaba ebikuwakanya tegeera nti kati awo kitegeeza ekyo kyenkola yeekiri. And when you see opposition, understand that yes, what I'm doing is the right Nolwekyo thing. sigala ng'okikola. So keep doing it. Sigala ng'olemeddeko. Keep Bayibuli ega persisting. nti bwe baaziziba The Bible says when they blocked them, oluzzi n'alutuuma Situna. he named it Situna. N'aluwa erinnya n'aseetuka n'agenda ku lulala. He named it, he went to another one. Teyamala budde. He didn't waste time. N'aziikula olulala. He dug another Ne one. baluwakanira. Yes, they strove against him. N'alutuuma Eseki. And he named it Esek. Ekyama kye kiri luddawa. Where was his secret? Tawanika. He doesn't give up. Taddayoka. He doesn't Tagamba nti backslide. ligaanye. He doesn't say I've failed. Tagamba nze mbivuddeko. He doesn't say I've Nze quit. sikyaddayo kusima. He doesn't say I will not Oluzi dig. lwensima ne bawakanira. Whatever I dig, they Buli lwensima strive ne with me. balensima liwayibamu ettaka. Whatever I dig, they pour Nze soil in buli it. kyenkola kye kigaana. Whatever I do, it fails. Nze buli kyengezaako kigaana. Whatever I try Bwe fails. nafumba emmere yaddiba. When I cooked food, I didn't get Bwe customers. nafumba amata gaafa. When I boiled milk, it got spoiled. Nakamula obutunda enkuba n'etonnya. When I made juice, it rained. Nze byange byenkola bigaana bugaanyi. Whatever I do fails. Buli kyenkwatako kigaana. Whatever I touch fails. Mukaaba biki oli musiru? Why are you crying? Are you foolish? Bagambye gw'osoose. Are you the first one? Ono yasima enzizi nga bwe baziremesa. This man dug wells and they strove against him. Waliwo ebigamba tojja kulusimayo. Some things will say you will not Naye dig. mu 2022 naawe maliro ogambe nti nja kulusima. 2022, determine and say, I will dig a new Naawe well. maliro ogambe nja kulusima. Determine and say, I will dig the Bireke well. bireekaane. Let them shout. Bireke byogere. Let them speak. Bireke biwoggane. Let them shout. Sigala ng'osima. Keep digging. Ebiro bigenda kutuuka. Days are going to come. Wadde baawakanya Situna. Even though they strove Ne against one bawakanya well, Eseki. and even Esek, Ebiro bigenda kutuuka. and they will come. Osimeyo oluzzi. You will dig a Nga well, lwosi lwakuwakanira. and they will not Nga strive teruliiko against you. mpaka. And there will be no quarrel. Abawakana nga baweddeyo. And your striving will Ani stop. awulira ngambeko nti amiina. Let someone say amen.